Kale webale nnyo genda maaso n'okubanga subscribing n'otwekumako n'otwegattako agange nze Waswa Emmanuel muli mutya mikono gyange bannayuganda gye musinzira kansubire muli bulungi nnyo. Biva Organic Access Building 0752624227 abo bajja kubanga bakujjanya ebirwadde n'ekuluma genda osinkana Dr. Biva ku kizimbe olw'omugambe mayangambye obujjanjabi obulinawo mu full dose ajja kukolako bonna bwetaaga. As we are heading for our independence, kanjagaliza bana Uganda mwina independence nungi. Yeah. Myaka 5 bamwe emekaka gye tulimu bali okuva mu nkaga mwebiri okutuuka leero. Kale kakati ensonga z'abana mawulire kirabika suuno ono ebintu yabitabulira ddala era nga UCC esituse neyita abapresenta bonna abakola programs eza entertainment ku TV almost zonna eziri mu ggwanga zenda ba ku list wana. Buli TV entertainment show presenter waayo bamuyise olw'ensonga z'amabaluwa mbu agasusa obungi agavudde mu bantu, those are complaints ezivudde mu bantu nga bagamba nti ba presenters bano basokozesa olulimi oluvuma oluvoola olumanyiira oluyisa mu bantu amaaso. Era nga ku list kansoke nkumenyere lists za programs bena bazijukidde nyawo gato nogunne gundi yagikola bena basitegedde nyawo gato genderawo. Program esose ku list bagita live wire enekolebwa rape ekolebwa one gabi ntate ekolebwa Flavia Mawaji ekolebwa n'omuwala omulala bamuyita Betty Sparks oyo ne ayina slot abo babayise. NBS TV Anikat Sabula ye featuringako Zahara Toto featuringako Anikat Anatalia featuringako Michael Scofield case featuringako mwana ye Lucia aina kalabozi oyo Lucia yakola bakigula rugiye yanjura program yabwe ndoza yakola obulango bwabwe oyo neba oyibebe mu kubostegeza abano bana. That is if wako abasigadde kwata featuring akonyo ne Mako ne kati bino ba presenter na ku face abasatu babetaaga. Kingdom TV ina program jibeta kapyachi aba bagikola ko sibamanyi. Dream TV ina TikTok bagita TikTok sesetula buwala buli bubiri nalimbula byoko ne yamanya saga twala nyo nga kikuru. BTM program bagita Access ndoze ndiro featuring ko baita Makona n'abalala. Around about eno ya ku BBS sawa 10 ebeerako omukulu amanyikiddwa nga Jackstar ebeerako Tashi Habi noza kuliko Ronnie n'abalala batera okujjamu kuba ekiraka. Wajja baita poko ebeerako kusawa ng'emwawo ku Baba TV waliwo omuwala agikola erinnya esali kwata bulungi. Eya Urban TV Short Circuit Sonsomola kawungeza 10:12 amwe mwobo obudde enekolebwako gwe baita Win Success then nyomula bamuyita na Jomi Nancha. Then walo abatop TV gye balina ku saa 10 bagiyita Kachumbali abagikola sibamanyi naye ndero gira bako nayo. ABS TV erina gye bayita Evening Zone eyekolebwa Peace 3 n'omukulu amanyikiddwa nga Karo Embosera. Aba STV balina gye bayita Select Buzz eyo nayo kwe bali abakolako mbadde situsobola ngo time kumanya manyaga benyo. So beguto beguli era bano bona beetagibwa mu meeting wakati waabwe nezi TV zaabwe n'ekitongole kya Uganda Communications Commission era bena bijide mu kaseera nga amawulire gaina evolution encham egenda maaso amamidist okulopa kufuso okulopa bintu bigwera mu kooti bintu birimu okusibangana abakamala okusiba mbalabye abadde batwalibwa Kayiri yasimatukidde watono Keizi bamuteeka nnaku mukaaga Wako ne Mako n'abalala ono jjajja Ichuli kwegamba tuli mu mbeera eyo kweba teno kwe kusalawo okulabika nti UCC bayita basoke bajje ensonga bazitereze tulabe ate ekiddako. Nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.